Ronix Nabingo. Nenda kubuulira ebintu bino mpoza no mugiwulirize n'obwegendereza. Ekimu ku bintu bye nalaba ku nsi eno sinneetegefu kudda kunona. Ng'etambudde. Sinneetegefu kudda kunona. Buvunaanyizibwa bwo okutambula nayo oba okugigoba, naye ebiseera ebisinga okugigoba kumenya nnyo. Ebintu ebimu nnyinza okuba nga mbyerabira, naye bye tutera okuyitamu mu ngendo zaffe gabeera masomo g'amaanyi. Lwaki? Nzijukira wakati w'omwaka 2014, 2015, 2016 ne 2017 ng'atandika. Nali nkola ku radio gye bayita Metro, nga nkola programs ez'enjawulo, nenfuna omukisa mwami Habike nanteekako mu programs ez'okukwata amasimu. Nayigiramu ebintu bingi, nayogeranga n'abantu bangi. Mu mannya agamu kugenzijukira era nga nkakasa nammwe amannya gano muzze mugawulira nga abakubi b'amasimu bagogera noga nti nali mukoze eki, nali muwulidde. Mugamu ku mannya gano kwe kwali erinnya lya Maama Tone Gangu. Wali omuwuliddeko? Bw'ova ku Maama Tone Gangu, naye yava mu kubeera omukubi w'amasimu n'afuuka muganda wange Ambassador Kenneth Busuulwe Muzinda. Twayinanga Maama Paatu ku ngoma. Nkakasa ku ngoma yayogeranga mpambire. Bwe tuva ku Maama Paatu ku ngoma twayina Farida Chobe e Buddo. Kati gamba abaali bava mu kuba amasimu nga baafuuka nga ne bwe tuba n'emikolo gya Metro bakinywi. Ate amannya gano gembagamba namwe mugakola ki? Mugamanyi. Twayinanga Elie Buddo. Elie Buddo oyo ne bwe yali ayingira ennyumba ye yampita n'embeerawo ng'omu ku bagenyi. Nkakasa bwe tuba tetwenkana myaka musingako. Naye nga tuli mu age bracket yecha yansooka okuzimba, yansooka okubeera ne White ewe. Elie Buddo. Bw'ova ku Elie Buddo, enne Buddo we twogerako wewa osobola okuyita ekitemu ku stage n'ojja eno n'ogweno gye bayita Buddo ki? Buddo yaliwo oyo giyita ku King's College, giyita ne ku Buddo eseeso okirira akaka Kisozi. Buddo. Kati ng'oyita ekisozi n'oyingirako munda awo bayitawo mu kivu ne Farida Chobe wa mu kivu. Nenda kubuulira ebintu bino mpoza no mugiwulirize n'obwegendereza. Ati yogedde mu kivu nga mukulu kasi ye taata we ekyamaani w'omu kivu. Kaakati twayinanga mulongo babiri Ennamigavu. Ennamigavu kiri ku gundi ku Hoima Road. Bw'ova ku mulongo babiri Ennamigavu twayinanga yali mukubi w'amasimu Kyowekatulaga n'Owekatereke amannya gambuze abo. Twayinanga mukyala Nice Kabuye Katende. Bwe tuva ku mukyala Nice Mabuye Katende twayinanga omukyala w'Enkungulutale ku Lwennakawuka Enkungulutale. Ye Enkungulutale bye bimu. Kati bwe tumuvaako twayinanga Seruwoza ku Ronix Nabingo. Era nga bw'atyo bw'alyogera. Halo, nze Seruwoza ku Ronix Nabingo. Owulira ebintu ebyo? Amannya ago gonna nga bwe ngagambye, twatwalanga ebivvulu bya radio mu bifo ebyo. Twayinanga Muwanga ku Muwangazi pub e Bulwanyi. Maya Bulwanyi. Era nga nawo tuleetawo ekivvulu.
Yeri pub gye wandaga. Iyo kati nalabe etannagwa bulungi. Oba ennaku zino yafuukamu na church. Ewa Muzeeyi Muwanga. Ebifo ebyo byonna bwe twajjanga walinga wala. Walinga wala. Kenneth Busuulwe Muzinda ambassador twali tulabira ddala nga tugenda mu kyalo. Anti twatuuka ensangi nga ne tuweta ne tuyingira Simanya Katereke, Simanya Manja, biki Nkonya, Muzinda nga tulaba ensi gye ekola ki? Ku lwaleero nsangi ye Muzinda. Ensi weetandikira. Omuntu abeera Muzinda ali mu kibuga. Maama Tone Gangu twawuliranga omukubi w'essimu ali mu kyalo eyo gye tutasuubira na kutuuka. Ku lwaleero Gangu takyagambikako ndi mu development. Bino byenjogera gambye nakola ku metro ndi wakati w'omwaka 2014 ne 2017 ng'atandika. Kitegeeza ndi wakati w'emyaka 7 ku myaka 10. Ofunze si byaddanye. Mabega. Myaka 7 ku myaka 10. Seruwoza Chronics Nabbingo kyali kyalo mu kaseera ako. Era nga tuwulira amasimu gaabwe gava wala nga tusuubira n'essaawa yonna network okutukako. Maama Patu ku ngome Nabbingo Empambire oyo tumwogereko ki? Farida Kyobe mu Kivu. Nze gambye eri Buddo bwe yali ategeka omukolo gw'okuyingira ennyumba eyo naliko. Gwali gutya? Era Seruwoza Chronics ye yali MC. Ne batwaniriza mu bitiibwa. Bwe batwaniriza mu bitiibwa ne ntunuulira embeera nga ddala ndaba omwana azimbye mu kyalo. Naye nga nyina that positive energy nti wadde azimbye mu kyalo naye akoze eki? Azimbye. Ekyalo kye nayita ekyalo ye mu Kivu. Tuukawo olabe. Ontegeera? Naye abaana abo paka kati bakyaliwo. Era mbuuza eri nti eri wano wafunawo otya? Farida Kyobe mu Kivu wafunawo otya? Gende Mabuye Katende. Mabuye Katende omanyiwo? Wano tuuka e Katende mu tawuni okwate kulidde egundi ebujuuko. Mabuye ali awo. Ova nduuzo ova Mabuye nodde Luvumbula. Biri awo Mabuye tewakyagambikako. Nandibadde neevuma ensi singa ninga bwe nali mu kaseera ako. Kubanga ensi yandibadde ekula nkola ki? Ogiraba. Ebigambo bino waliwo omulala agenda okubyogera oluvannyuma lw'emyaka 5 ku myaka 10 mu maaso. Tuyina ssenga waffe Nagawa yafumbirwawo gundi Nanziga. Naye baatugamba nga ssenga mwali Nanziga nga tubuuza ano nakye Nanziga. Ssenga waffe Namukasa Agnes yazimba Luwafu Makindi. Bwe yali ayingira ennyumba nagenda ne taata John. Laba bwampesa ebikuubo. Ne mbuuza ssenga yanoonya ekyeno. Naye okugenda eri twava Namasuba mu bupangisa njagala olaba akamanyiiro akakukuumira mu muzigo kubanga olaba abazimba bazimbye wala. Naawe oyagala kuzimba Namasuba. Kyekyali ekirowoozo kyange nga ndowooza alina kubeeraawo kumpimpi awo. Onfuna kumpimpi awo tugenda tuyita ku Balakisi, tugenda tutuuka ku kooti Makindye tuweta singa Namukasa yano nakyeno. Ploti zino zonna naziyitako.
netugenda netuwetayo liri ekkubo lyo waggulu lyali lyawala netuyita eno netubuukako ne ku mwala tugaana mazima ddala kikino luwafu okuva eruwafu ku stage we ziwetera kayembe ewaka oba olengerawo naye kati ku lwaliro nze ntereeza ne tayi nti nyina ssenga wange eruwafu ng'okyenyumirizaamu Makindye omumanyi onfuna kitange Kabombo bwe yayogeranga nti yazimba Nsangi Mukama Katonda kiki ekyamutwala Nsangi singa nange saazuukuka singa nze mboozi nti kale awo wonna bazimbyewo nkola ki bazimbye endaba ng'okyalowooza nti tonnafuna ssente zigulawo oyagala ekira genda e Bulindo omanyi tuyina abba ne excitement genda otunulire ku bantu abalaba ku kira Bulindo maximum 10 years back maximum ndabanga na mingi giyinza n'okuba myaka ng'etaano kubanga oyo kira akyuse kati era ng'omuntu agamba atya nti kira Bulindo Buloba kyali kivumo genda e Buloba anti era yazimba Buloba ekiki nga nno n'akyapangisa akola ki akusekererera ng'aga nti eyo sisobola ne bwe tolaba nti sirina naye eyo gamba sigulaayo muganda wange ojja kugula n'ewasinga eyo so olwaliro oyinza okuba ng'ewantu awo toyagalawo naye kakasa nti weetaagawo naddala singa w'oyagala oba tonnatuuka kusobolawo w'oyagala tonnatuuka kusobolawo w'osobola toyagalawo naye kankujjukize nti wadde toyagalawo weetaagawo abo bonna beggambye gye nazimba wala nnyo okubasinga naye bwe nagendanga ewaabwe nalabanga bali mu kyalo singa saazuukuka to the extent nti kati ne we nazimba mpulira sikyajaawo njagala kweyongerayo lwaki obeeramu abo ababuuza nti omuntu awo yafunawo ati lwaki toteekateeka n'obeeramu abo be babuuza nti awo wafunawo otya lwaki oyagala okutula mu lukiiko lw'abawuliriza buti ekitundu ekyo bwe kyakyusa enkulaakulana yaakyo lwaki toyaayaanira kutuula mu lukiiko olunaatunyumiza buti ekitundu ekyo bwe mwakikyusa wangi ntegeerekeka ensi yeetambula ensi ekola ki it's all up to you oli mwetegefu okutambula nayo oba ekkubo lyekwata gwe siryoyagala ekimu ku bintu bye nalaba ku nsi eno sinneetegefu kudda kukunona ng'etambudde sinneetegefu kudda kukunona buvunaanyizibwa bwo okutambula nayo oba okugigoba naye ebiseera ebisinga okugigoba kumenya nnyo kumenya nnyo ekyandibadde ekyangu kugiguumiika ne bukya nti kati bukedde obudde bw'ensi eno okukyayiggwa okuba ng'oli mulamu noga nti kati twolekeddewa ku lwaliro oyinza okuba nga toyagalawo naye nkakasa weetaagawo Ambassador Kenneth Busuulwe Muzinda nkutumiddeko amazima nga ne bwe bagamba nti puloti yawe ya bukadde 5 we twatwalirayo ekivvulu nga tozibawa obalayiza ku lwaliro buli mu bukadde 4 ndowooza kudda waggulu emuzinda awo simanyi nnyo waakula simanyi nnyo eri ebudde onkulamusiza puloti zaawe zaali mu bukadde nga 3 ekinene ku 2 ku lwaliro mu kivu gendawo oyina 45 ku 6 genda eggangu
gye twayitanga mukiishi maama Tone Gango era nga bo bwe baba bajja n'akafufu konna nga kabajjudde bava Gango tuuke Gango n'abanyumiza kimwe mutalaba kati nno nze mundaba ng'ow'emyaka gyammwe naye nkuzeemu okusinga abamu ensonga lwaki n'ebintu ebimu ku byendabye bisinga ku mwe bye mukola ki ndabyeko ebitundu nga bikula ndabyeko ebitundu nga bikula ndabyeko ebitundu nga bikula ndabyeko ebitundu nga bikyusa ebbeeyi yaabyo like nothing olina w'oyagala it's okay singa oba ng'osobolawo naye bw'oba tosobolawo nkwegayiridde engeri gy'otali amyuka oba omukubiriza w'akakiiko ka Katonda akasalawo ani agenda okuba obulungi enkya wandibadde weebuuza nti kati wawe nsobola wawe nsobola buuza ku bantu bangi bajja givinga testimonies ebudde omanyiwo we twasookera lwali lusenke beera bulungi nkwagaliza mmande ennungi okumalako omwezi ogw'omwenda obulungi ebigambo ebyo bibadde biwanvu naye birowoozeeko naddala gwe muvubuka munnange tobeeranga nze yalowooza nti senga Namukasa yalina kuzimba Namasuba kulinsa motero we twasulanga kati mwenyumirizaamu nti ali luwafu Makindye ayagala tugobya kayimba kaffe katya yatandika kale mulaba era kati bwe mugenda olwo yatandika kale mulaba nti simanya muwoza ki mumulaba kwevuga ate ne babinyumya tebatya kuswala nti awo wakuze kale ndabawo mulaba ziikalina kusituka neyasooka okuzimbawo kalina mumanyi nti gweyiyo n'ogizimbawa kazi wagamba oyo omusajja y'omu ku batalina kuddamu fulumya nyimba zaalina zimumala taddamu Mukama abakuume mande ennungi tusabe Mukama atumazeeko omwezi ogw'omwenda atuyingiza omwezi ogw'ekkumi mu buwanguzi nammwe baakoledde ebirungi omwezi ogw'omwenda alhamdulillah ebikyagaanyeemu ekikulu mu byonna akyakuwadde obulamu oyinza okuba kyewamusaba kitono akunoonyeza kinene ekisinga ku ekyo kyewamusaba wonna wagenda okikuweera nzikiriza nti ojja kukyaniriza Mukama takeera ate era takeerewa mubere bulungi